n'ebirungi bya byonna n'ebikola bya Uganda byonna. Essaawa zino tuli Ibanda. Njagala balaga Equator eri mu districts 12 mu Uganda zeyitamu. Omuli Mpigi, Bukomansimbi, Kitagwenda, Ibanda wano wetuli Masaka n'endala. Equator eno gyolaba eyita ne mu bizinga bya Highland ku Lake Victoria, Damba n'ebirala. Okitegeera. So nabagambye kubalambuza Equator ya leero Equator yaffe yeno Equator bagizimbira eri Ibanda, bagizimbira abantu bagifudde ekyobulambuzi bwajja ne balambula ne beekubya bifaananyi. So Ibanda kyenye ekyobulambuzi ekisinga mu Ibanda Equator yawulamu ensi Southern Hemisphere ne Northern Hemisphere mu luzungu. Ono wendi Ibanda ejasize obugudo olulungi mu Uganda wano, ejasize ekyobulambuzi ekirungi Equator era bagizimbira. Equator zino ziri bbiri, waliwo eno gye bazimbira across the road, waliwo ne Kamera Kasino Kabaga eri endala eri across the road nayo bakulaga bulazi nti Equator eri ejja nekwatagana n'eri n'eyitamu bweti. Mulimu akakubo akayitamu mukubo makkati ka white. So Equator eno nga wogiraba eno ekulaga nti this is North Hemisphere. So essaawa zino ndi buvanjuba North, ndi mu North. Bukiikaddyo bwensala bwenti mazira mu South ebateeka ebigere okikubye baba. So eno Equator eno Ibanda mujje mulambule banange ensi emwe mujagale bali baka protected against nga nemo temuntu kyo protecting come and see what you protect. Tuli eno Ibanda mbatwa